bannange nakuzino tukyali obulamu bwakalwa tukyagendera ku mukyaki kusoma bannange iyo obulamu kirabo okuva eri Katonda sibola buteyogeza nzika kubanga ennaku zino kitulimu embeera ne gye tulimu eya COVID-19 bakita COVID-19 era yafuuka COVID-19 ennaku tukyagerako mu kyaki kusaba tula TV tuzivaako tuziddako benna abali ku Facebook tetusifa abasinga era tamutufiira ndowoozamu abasinga kubanga nze mbaddeko wano nga ndi mu kusoma katabo kano Katonda tuddeko eri Katonda kuba obulwadde walemeramu embeera zo tulina tikyala ekyo naye ayambala obugalubindi bw'atya alinga nze naye alinga ogwera ayambala obugalubindi bw'atya baba n'engezigezi okuba gwe tolulina ziruyina ye mwana wange kyenva nkwagala naye bannange COVID yatulumye naye era ku biici eyo gye twabadde eri walinga watabadde COVID wabadde ku biici twaddeyo ku biici mwagenzeyo ddi nga tebaga baziggala wangabi ogenze wa mukwano kumawaliriza paka ku biici mama era nagenda ova wano ngolede nkugambye like wabeerabira bwera bizuma nawe okaddiye wange sinakaddiwanya naawe amangu ago kirabika naye kale sikaddiye era nnyo kiri awo kyalimu embaga nga 3 byenalabye ejjo nabiroose nako ekibiwalabye mwana wange bimbulire mbitegeere twafe tusigala wano nga tukola mirimu tusoma ku butabo wano mama beach ye yanyumye bannange mwana wange ekitonyumya bya beach lwa nsonga mama nga bwewunyiza nina okwewunya kubanga sikiwa nti ennaku zino kyasobola okusoma ate mama lwaki sisoma omuntu yenna olina okubeera ng'ofunamu obudde n'osanyusaamu obwongo nga mama naye wateranga okunywa walagi oba gamba kunywa walagi tewanywanga walagi mwana wange sinywa walagi era wali osanyusa bwongo taata we yagendera naye kasita nali nkuweerera naye lwakwa kati ndaba ennaku zino okuzeekuze nnyo okyasobola okuddayo ku ssomero ggwe ate mama lwaki sisobola kuddayo ku ssomero kyekiraga nti sobola kuddayo ku ssomero endege gy'owagguusa oli akula banyizo oli wa myaka nga 2 ate ng'olimu 12 kale kyekiraga nti mpaguuse maama kyekiraga nti mpaguuse lwakuba nti mbeera wano naawe buli kaseera ng'obeera ondabamu embeera maama naawe omeze obulemu nkireka okubanga kati ennaku zino okukulita n'obuwala bwana wezezezeze gy'olina okyasobola okusoma ggwe kulita n'obuwala nesobanga okulita n'obuwala nga tokyasobola kusoma nga naye nkuzza nja kubamala biseera kulita n'obuwala butya nyininyini obuwala okola ebyamu mama bakolako kamu naye ennaku zino osobola okuddayo okusoma nga nkuzzayo kusoma kuba COVID atuzinzeeko ennaku zino muyitirivu kati omwaka guli oguwedde wali mpozi mukyakumeka nali mu P2 kati saa zino sekati oli mu P3 nasomako first term P2 first term kati saa zino nkuzzayo okusomero oba nasobola okuddayo okusomero naye bwe wagguuse nnyo era nsobola osobola okuddayo okusomero kuba nze nemba meze ebirevu musomesa waffe atusomesa binsingako kuba yayina n'obwawano okyasobola okuddayo okusoma mwana gwe nsobola okuddayo lwakubeera njasomako ku buleeke ngende nfuna ebyenkola ng'osomako kumakya paka ku buleeke ngenda kubuuza ebibuuzo byange ebyo bisatu naye wobibwa nkukubye mpuliramu ali ng'onkubira nyuma muyagala okukuba edda nina okuba nti ogambe nti okimu okyasobola okikola kati akisi kyeki akisi n'amatooke kapi embazi ojasobola okuddayo ku ssomero mwana wange ate ejji baliyita batya ejji mu luzungu ejji nawulyako omwana nga avuma munne ejji ensigo ate ekidomola bakiyita batya mama naye nga kyekyo ekidomola bakiyita tya mu luzungu kitegeeza gyendetooza ndebedanga obongo tekyayina COVID wanagwerawo ekidomola mu luzungu nindaako mmala okujjukira tica lufotose ekidomola nakumala sede wange wembadde nziteeka neba wakula okyamala ekidomola yewuufa ewuufa kyekyo naawe yewuufa ekidomola kita jerekani mu luzungu ate ejji ejjo eta eggi mu luzungu kati gwe nga bisinye ejjimbu yewuufa ewuufa bajjeeyo mu wuufa
mama okaddiye zakuza nawe yani akaddiye nze ntegeera ati bagala akakaddiwa n'amagezi gaako nga byenjogera tokyabimanyi ennyumba bagiyita batya mu luzungu ennyumba home eyo kyo kituuse njakuza kusoma mwana ngo nja kutegeera fani bagiyita batya mu luzungu fani atingiza ku kino fani okusanyuka gwe nkutadde sijala kuddamu kutwekamu sente zange olimba kyeka weerabira nkyeka okuza ennyo ennaku zino engeri covid yagize gwe omuntu newabeera alina kyakoze kirungi tesobola siimye kubanga kubuza ebintu nga 3 otebyeko eki kimu naye kenyini omukadde nekusinga okutegeera era mwana wange segenda okukola okimanyi sigenda kuzza ku ssomero kankuteekemu sente ogenda okola ebya holding odde mu holding nate abo holding bafa amasanyalaze wakisobola agenda mu holding kati ntebe z'okukwata sente zange nkuzzeyo ku ssomero oyo ogambye akisisu nyo gise fani senyale fani era oba lwanga tosoma osobola obyerabira era sikasigaye mama mwana wange wangambye okubya beach eggulu mwagezeewo kisi mama beach tanyumiddwa nnyo omanyi kati ffe tukaddiye najjeyo n'ebyama bingi ate ffe kimanyi engeri gye tukaddiye tetukyategeera gye tukyalaba mama tetwagenda kubye beach okusinziira bye nalabyeyo nange nno naliwo nakubanga beach nze gola utagira mama walingo olabyeyo ki ku beach ku beach wabaddeyo abaana nze mama nali sirabanga ku muntu nga beyambula nga bawala babeera ngo balina neno amapapaali nga bateekako obuntu nga balina n'obuntu bwe bambala nga bubikka wano neno nga buki obwo womunda nga babuyita batya sibumanyi naye nga nalaye nga abawala nga nange ngaonnyimuka ani mwana ngala kweroneka yakakusiba omuntu babitanga bu disitring nange nabwambala ngo oluzi mbutegeera obwo nange nabwesalanga ngagera ku bichi wava mazinga watanda wakusenyuka nviri nange naliwo ssebo mwana mama nawe wabwambala ngo obwo nali muzibu nga toba ali musege alomba ovuma nnyoko ati kati nze nabambadde mukwano kagenda embwejo musege nange ati ebiseera nange naliwo kati kisaawa zino kati nakula kyagenda ku beach nange genalabya nga yabadde ati anti ku beach wabaddeyo abaana b'essomero essomero lyaffe wabaddeyo ne gundi kuba wabaddeyo essomero lyaffe Good Talent Primary School nga waliyo nekitante nga waliyo n'abantu ababadde baze okukyakala nga aliyo omukazi ng'ali emyaka gyo nga yesaze otuntu nga yesaze nasese ekyo kyakuseseza mwana wange awo yadde ageze ku bichi okunyumirwa yabadde ayambadde kanakapale kugayo gisitulimu akawuzi nga naye nga kanakabina kaddugavu kano keere ogambye eki nga bino erimu liddugavu erirala lyeru ne mwana wange olaba babaddeyo si bana bagamba abebiziga beerusa ebibeera ebiziga beerusa kamu kagulu kaba kapinki ekala kagundi omukazi nendowoza nti obaona omuganda we nti oba balongo balongo olimba baddi nakulaba oli anko weyajja ngaakwekulukunyako nga babadde mu bichi webabadde genda eri mwana wange oleka kulimba naawe yekirakalawe mama okozesa bizigo sibikozesa genda mubule bala babikozesa basinya babadi bulaka sinya babadi bulaka kati lwaki naawe lirere mulundu gabeiralya wantu uletedde okunda bawoti mwana wange yakunda bamukamwa nakulaba nange omulembe guno kale gwakweyerusa naye munaayi mwana wange wandaba otya mama ojjukira oli anko weyajja anko ki ng'olese onaatera okupakinga emmotoka awo emisana naye waliwo oli anko ng'olese oli owa booda ne waliwo oli anko yajja ng'alina obugalo omukaaga omujjukira ng'oyo anko weyajja nali mpulira ekiro kati wamugjamu engoye bwoti n'omugwako kungulu nali mpitawo nga ngenda fuka ngenda olaba ebbina lye limu liddugavu erirala lyeru ne mwana wange waliwo teweebase nali olimbalimba nye mwana wange olimba nawe okozesa kizigo nasikozesa kizigo leka kumpaliza sikozesa kizigo genda mu muli eri